Male School erimu ku masomero agasomesa abaana b'abavubi abawangalira e Bulingo ne Kalangala nga lyazimbibwa gavumenti n'ekigendererwa eky'okuyambako abaana b'abavubi okuyitako ku ssomero ebiseera byabwe eby'omu maaso bibeere bitangaavu. Wabula nga ku ssaawa 6 ez'omu ttuntu abakulembeze b'ekitundu okubadde ne ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu n'abakulira okulambula amasomero e Kalungu bazinzeko essomero lino era ekibaaniriza y'ebadde ensiko yeetoolodde essomero lino n'obukyafu obusukkiridde ku ssomero lino. Wano abakulembeze nga bali wamu n'abazadde bambalidde omukulu w'essomero lino Namirembe Kiyamba nga bamunneenya obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwe kyokka naye basanze tanywa guteeka n'abalangira okweyingiza mu buli kimu n'ebitabakwatako. Emirundi emeka? Omwana bw'ayingirira ku ssomero. Abazadde abakulira abazadde bannaabwe ku lukiiko lw'abazadde olwa PTA bategeeza ng'omukulu w'essomero ono bw'atayagala kunenyezebwako kosa n'obutabeera ku ssomero lino ebiseera bye ebisinga ekireetedde ebyenjigiriza by'essomero lino okuguutaana. Kifaananako nga sitoovu twafumbangako ku sitoovu kasita yonooneko omutwe olwo ebintu byonna ebirala biba tebirina mugaso. Ne bwe tuba nga ayise olukiiko ng'olwo ayogera kugamba nga ffe atulengezza ensonga enkulu atulengezza tatubaliramu ddala k'abuntu. Ssentebe w'ekyalo Bulingo omusangi w'essomero lino Kasimu Sempala agamba nti essomero lino libadde libakwatiriddeko nnyo mu byenjigiriza kyokka abakulu abalitwala balemereddwa okutambuza emirimu obulungi ekigenda okudobonkanya ebyenjigiriza mu kitundu kino. Yandibadde omukubiriza okutuma abaana enkumbi bajje balongoose wano tabifaako kubanga ogwo guba mulimu gwe nga ye administration okulambula essomero lifaanana litya nasobola okulagira staafu nti abannange wantu wano weetaaga okulongoosa mulabawo mutya. Essomero ndituuseeko ng'ebizimbe byalyo omuddo guli mu mulyango abantu abasomye baganda baffe abaweereza nga gwe babuuka bayingire mu bibiina basomesa abaana baffe. Kati ate omwana ono ng'oggyeko okumusomesa okuyiga okuwandiika n'okusoma alina okuba nga ayiga bw'anaabeera mu nsi. Essomero lino ndiina mu likodi ndaba liina ebibiina 7 naye bwe ntuuse ku ssomero lya wano nsanze ebibiina nvudde wano mpaka essaawa 2 zemazeewo sinaba ku mwana wa P6 sinaba ku mwana wa P7. Akulira okulambula amasomero mu disitulikiti y'e Kalungu Isaabire Moses agamba nti tebagenda kukkiriza bassemugayaavu okukulira amasomero era nga kino bagenda kukikola ne ku masomero amalala gonna basobole okutereeza ebyensoma. Abakulu b'amasomero abamu tebakoze bulungi, abalala bavuddeyo amasomero nga ge tuyiseeyiseemu amasomero agasinga mayonjo naye abalala tebafuddeeyo malala gazise. Omukulu w'essomero lino Namirembe Kiyemba akwatiddwa ku nkoona agaanye okubaako ne kyayogera ku bimuguddeko. Paul Bakabulindi ne Paul Kato BBS Telefayina Gamboze. Kale ensonga z'ebyenjigiriza